nalabenga biidhnillah etopiki oba oliawo enasaba ku saidi yange. Allah subhanahu wa ta'ala akoowola abantu abo mu mbeera nga ssatu. Embeera esooka Allah agamba nti ya bani Israila, abange mu abaana ba Yaqubu alayhi salatu wassalam. Kitegeeza eyo famire. N'agamba nti ya ahla alkitaabi, abange mmwe abeesiba ku Tawuraati ne Injiri, nga mubyesibako mugamba nti bibitabo byammwe, naye nga ebitabo ebyo nammwe yani wakati wammwe bu'udan, waliwo obuwanvu bunene wakati wammwe n'ebitabo ebyo. Tegeeza Tawuraati ne Injiri beesibako biki? Byesibe, naye ng'ebyali mu bitabo ebyo si bibakola. Mukitegedde? Era ebitabo ebyo babiharrafa, bajja babyonoona nga babyokesaamu. Nga Allah baga nti yuharrifuuna alkalima an mawaadi'ihi, bakyusa ebigambo bya Allah. Waqulu hitatun, Allah yabagamba nti njagala mubeerenga yani musaba Allah abeerenga abajjako amazambi, ne bagamba nti yani waqulu hintwa, ti Allah yali ategeeza ngano nga bajja bakyusa ebigambo byani bya Allah. Tegeeza nti Allah gandi ya ahla alkitaabi, abange mmwe abagamba nti tugobera Tawuraati ne Injiri naye nga diaya kweyita bwisi. Mu aya endala n'agamba nti ya ayyuha alladhina haadu, abange mmwe Abayudaaya. Sheekhi wange Imaamu, aya ezo ssatu tezibyawula. Abange mmwe Abayudaaya, awo nga Allah agenda kubavumirira ebikolobero byabwe, kubaawo aba abakoolera mu ddiini. Ya bani Israila, awo aba abakoolera mu famire, era enjogera ye aba agenda kubuulirira. Ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kubuulirira. Naam. Ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalimatin sawa. Awunna Allah kubuulirira sibe kiri. Amma ya ayyuha alladhina hadu, naam, awo Allah bagenda kuvumirira bikolobero. Kiba kitegeeza baba bakoolera mu ddiini. Ekitegeeza nti Abayisirayiri ekyo kika oba famire yava mwani mu Nabiyullahi Yaqubu alayhi salatu wassalam. Kuba Yaqubu alina amannya ameka? Abiri. Yaqubu lyerinnya erisooka. Owekitiibwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah owekitiibwa yamusindika mu bantu nga basamize nnyo, nga basinza masanamu, ebibajje n'ebiki n'ebibumbe. Ku mulembe gwa musajja mukulu Saabatumbavu ayitibwa Namuluudu alayhi laanatullah. Mutegeddewo? Allah owekitiibwa n'abeera nga awa Ibrahimu alayhi salatu wassalam omwana ayitibwa Ismailu alayhi salatu wassalam. Kati Ismail n'abeera nga yayiga olulimi Oluwarabu, takallama al-arabi, yayiga olulimi oluki? Ate nga Abawarabu balinanga enkola ng'omuntu yenna ayogera olulimi lwabwe swala araba, afuuka Muwarabu. Kati Ismail bwe yayiga Oluwarabu, ate nga mu kiseera ekyo tewali munene amusinga, nga munene mwana wa munene, Abawarabu ne bagamba nti ono ye kitaffe. Era okuva ku olwo yani yunsabu al-arabi ila Ismail, Abawarabu bazzibwa kwani? Kiraba babanu Ismail nga bategeeza Abawarabu, naye nga Abawarabu baaliwo before Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Abawarabu baaliwo before Abayisirayiri nga tebannabaawo. Mukitegedde? Naye olw'okuba nti kyatuuka ekiseera nga tewali banene mu Bawarabu, ate ono najja ayiga Oluwarabu n'afuuka omuki, so nga taata we si muki, si Muwarabu. Ensonga enkulu si kubeera Muwarabu, ensonga enkulu si kubeera mu Isirayiri, nedda. Ensonga enkulu kutyani? Kutya Allah kyekikulu.
kuba bannabbi bonna baffe era bannabbi abasinga obungi baali Baisirayiri. nabbi asembayo mu Baisirayiri Isa alayhi salatu wassalam. mukitegedde bannange? ekitegeeza bwowulira nti ya bani Isirail, abange mu Abaisirayiri, abaana ba Yaqubu alayhi salatu wassalam, mu abo manyanga nti mulimu ne bannabbi ba Allah, si wano mukoola wabula abaana ba Yaqubu alayhi salatu wassalam mulimu ne bannabbi baani? tegeeza majorite y'abannabbi bonna Baisirayiri. bannabbi abasinga obuki? bannabbi abawarabu nze nganze siweza na 10 mumuyinza okuba mubayine 10 naye nze simanyi bannabbi bawera 10 mbawarabu. lwaki Allah yatuma bannabbi bangi mu Baisirayiri? olwokuba balina effujjo lingi. lwaki Allah yatuma bannabbi mbawarabu? kuba baali balina effujjo nabo. awo wategerekese n'atuma nabbi asembayo Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ng'amutuma ng'amujja Makka. lwaki? anti Makka akaseera ako we wali wasinga abantu abazibu abalina effujjo, nga Allah bwagamba nti man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah agambye omuntu yenna bw'aluŋŋama empeera evudde emirimu emirungi gyakola mu buluŋŋamu bwe bw'ayina, Allah agenda giwa ye, si jjajjaawe, si maama, si seeka yamusomesa. wa innama anaasooka okugabana ono yennyini nanyini kukola mulimu ogwo Allah gwakola atya gwayaga. waman dhalla, ate omuntu waabula n'ava ku mulamwa, fa innama yadhillu alaiha, kibooko omuliro bonerezo bya Allah bigenda kuba oyo kutuuka ku oyo ayabula n'ava ku muki. kale omuzadde waaba yensonga, kale naye agenda kugabana, kuba Allah agaba ttokya, ayina nyiigi tezimugwako. mukitegedde? waliwo omusomesa yatendeka abantu okwonoona n'okuwemula nga Paulo Kafeero ng'amanyi basudde. kale ono yasooka okugabana empeera ye ey'okuwemula, then olw'oluvannyuma naye n'akola atya? n'omusomesa n'agabana. Paulo Kafeero ne musajja mukulu Amani basudde Kasozi ne banne ne balyoka bagabana. wategeresaawo wenjagala we wano mahalu shahid, n'agamba Allah nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, si nkola yaffe kubonereza bitonde kibinja ky'abantu, ggwanga ly'abantu okuleka nga tumaze obbatumira ababaka. ekitegeeza wonna we baatuma omubaka, abantu baawo mu biseera ebyo tebali balungi. obwe bujulizi. mukitegedde? kale Allah tuma bannabbi mu Baisirayiri nga bangi, si kuba nti abaagala, nedda. era omuntu ategeera obi aya ya Allah suratul Baqara, Allah agamba nti ya bani Isiraila, abange mu abaana ba Yaqubu alayhi salatu wassalam, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, mujukire ebyengera byange binnajjanga mbawa, wa inni faddaltukum ala alalamin, era mazima nze nabasukulumya mu bitonde byonna. eyo tafudhili si yakubaagala. wa innama ankathura fihim al-anbiya'i wal mursalin, Allah tafudhili jali ategeeza kulw'ensonga yabatuma bannabbi bangi n'ababaka baki. ate ng'omulungi yenna bbanga lyamala nga taatawo, naawe kikusitula ddala ne woba mukubi wa butayimbwa, temutabani wa seeka gundi tuwe ku salaamu, ne woba muyaaye kikuweesa ekiki? kikuweesa ekitiibwa. biregerese ebbanga lyomala ng'ozaalima mufuti mukadde wange Sheikh Shuaibu Semakula ewaffe Luweero ekatuumu, ne woba tosaala, munnange bayinza okuyamba ku lwa kitaawo oyo. tubirabyeko, si bwe kiri? si bwe kiri? ebbanga lyomala ng'oli muganda wa seeka wange mukulu wange Seeka Saalimu Bosa, oyimirira buyimirizi mu maaso lugaba nange transport siina, oba otulimbye oba totulimbye, Saalimu Bosa muganda wange, kimala abantu okuyaayaana okukola ki? okuyamba. kati bali olw'okuba baavaamu abalungi bangi,
bwe busukulumu obwo Allah bwe yali ategeeza. Obujulizi obulala bulira eddawa. Abantu bano bamala okuzaalibwa nabbi wa Allah ayitibwa Yaqubu alayhi salatu wassalam. Kulensonga Yaqubu azaalibwa ani? Ishaqa alayhi salatu wassalam. Batuuka ekiseera ne bagendako e Misiri. Abamanyi ba muarrikhun balaga bana history mu ddiini muno bagamba nti bagenda e Misiri balinga 7 bameka mu 3 ne bawangalira e Misiri ebbanga ddene nga bali mu nkwawa za musajja mukulu Saabatumba Firauna min futaha alayhi la'natullah. Mukitegedde okumala ebbanga ddene kulensonga Firauna alayhi la'natullah famire y'omusajja oyo obwakabaka bwa famire eyo bafuga Misiri emyaka nga 600 nga be bafuga eggwanga eryo emyaka 600. Kali musajja mukulu ayasembayo mu famire eyo amannya ge Farawo ayasembayo kuba Firauna eyo taito eyitibwa bakabaka b'e Misiri, ne Ramusisi nayo taito eyitibwa bakabaka b'e Misiri, ne Ekhinatuni nayo taito eyitibwa bakabaka b'e Misiri. Era waliwo Ramusisi awal, Ramusisi asooka ne Ramusisi thani, Ramusisi owokubiri. Nga bw'olira kabaka Muteesa 1 ne Muteesa ki ekitegeeza erinnya kabaka eyo taito. Mukitegedde naye nga bakabaka bajja baba n'amannya gaabwe. Ose kabaka aliko yaani amannya ge? Kati bwe bakubuuza amannya ge ng'ogamba ye kabaka oba mutuufu? Naye baali balina amannya gaabwe. Naye kabaka ayasembayo mu famire eyo ayitibwa min futaha alayhi la'natullah. Oyo Firauni ensi yonna gwemanyi. Mukitegedde oyo ye kabaka yasembayo. Kale Allah atuma Musa alayhi salatu wassalam ne Haruna alayhi salatu wassalam yabagamba atya idhhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mugende eri Firauna kuba asusse effujo limususseeko, mwogere naye ebigambo nga biweweevu bya mpola mpola nga bikakkamu. Oba oli awayinza okujjukira nti yeeyise n'agamba nti ana rabbukum al-a'la ne yeddako. Abamanyi bagamba nti bwe kibanga Allah yagamba Musa ne Haruna alayhi salatu wassalam boogere ebigambo nga biri polite nga biweweevu bikakkamu eri omusajja asinga obusiru n'obubi mu nsi yonna. Fama abaalu ate eri omukkiriza. Tulina abakhawarija abalinyisa imaani y'ekibaliga n'asanga musiraamu munne ayina ensobi gyakoze eki gyaguddemu oba mukafiiri gwe Yozefu. Subhanallah, olw'okuba engoye zikweya n'amuyita Yozefu. Oyagala ogaana oyo tagenda kubiwulira by'ogamba. Mukitegedde kulensonga apoloki gy'okozesezza si nnungi. Bwe kiba nga agambye bakozese olulimi olungi eri Saabatumba abo min futaha Firauna alayhi la'natullah. Fama baaru nam kiri kitya ate ku musiraamu? Famin baabi awula okozesa olulimi oluki olulungi. Wenjagala weewano olw'obudde kuba buweddeyo. Mu mbeera eyo Musa basinkana ne Firauna alayhi la'natullah n'abalogobe awo mujjukirawo bulungi n'okunsinga. Kale abalogo bagamba Firauna nandi njamu ebikulu byenda bakusaidia nti bingi okujjayo topiki eyo insha Allah. Abalogo ne bagamba Firauna alayhi la'natullah bamugamba nti a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, tulinayo empeera senga tuwangula bateeno. Qala na'am, Firauna n'agamba ye wa innakum la min al-muqarrabin, mulimu abo bengendo okusembeza abadde ero si wano mufuulettu bwe ntyo paka waggulu. Abadde minisita nga ali awo mufuule saaba minisita. Teri kintu kimenya abantu kuva ku busiraamu. Ensonga ziri bbiri: kwagala nnyo duniya, kwagala bitiibwa, kwagala sente. Naam, mu mbeera eyo bagamba Musa nti imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin.
Musa either gwosooka osuulewo kuba naye bamaze omuyita omulogo olwo ng'abayudaaya we batuyita bateralisiti, ate nga teralisiti oba irhabi asooka ye Muisirayiri ne bazzukulu ba Abamerika ne banne, ye teralisiti number 1. naye wamala okutta abantu ate ekyo teralisiti nakissa kuffe kuba alina omuzindalo gw'otalina. kale bamugamba sooka osuulewo obulogo bwo. Musa n'abagamba qala bal alqu, nakati owamaanyi takeera mumusoke muteekewo. fa alqaw hibalahum, ne basuulawo emigwa gyabwe, wa isiyahum, n'emigo gyabwe, yukhayaru ilaihim annaha tasya. abantu bano abalabanga balaba muvaamu emisuta gigenda gitambula. mu aya endala basuulawo n'emiggo, wastarhabuhum, ne baloga amaaso g'abantu, wajaau bisihirin azim, bawuddiisa abantu, saharu ayuna nnaasi, baloga amaaso g'abaki, wastarhabuhum, ne babawuddiisa, wajaau bisihirin azim, ne bajja n'eddogo ery'amaanyi. mukitegedde ng'abaseeka muyaaye betulina mu Uganda ne mawanga gonna, baloga abantu amaaso ne balaga abantu ne babajjeemu amakonkoma amakalu n'eminya mu mugongo, naye nga seeka muniga, seeka shaitwani aloze maaso ga muntu. kale mwe mulaba nga ameketa yani ng'ameketa ecupa n'afulumya sente, bwe kiba nga seeka oyo w'amaanyi, seeka muyaaye lwaki teekola sente yeezize n'awa n'abaana be ne bagaggawala? oyo aba aloze maaso g'abantu. kale nno mu mbeera eyo Allah n'agamba Musa ti wa awhayna ila Musa an alqi asaaka fa idha hiya talqafu ma yafikun, tutuma obubaka eri Musa kati Musa obudde butuuse naawe suulawo muki, fa idha hiya talqafu ma yafikun, omuggo ogwo ne guvaamu omusota ne gugenda nga gusinga obusota bw'abayaaye bali bonna. abo nno baali Baisirayiri gwe twagala otegeere. kakati wa ulqiya saratu sajidin, abalogo ba Firawuna nga lyejje lye alayhi lanatullah baali balogo nnyo nga Baisirayiri, bamala okulaba nga muganda waabwe mu musaayi ani Musa alayhi salatu wassalamu, kyebabadde bamwogerako nti mulogo si mulogo wabula eze profeti, musajja nabiyu min al-anbiya, nabbi mu bannabbi, n'ebyakola si bulogo wabula mirakozi. wa ulqiya saratu sajidin, Abaisirayiri ababadde abalogo ne bagwa wansi ne bavuunama ne basiramuka. qaalu amanna, ne bagamba tukkiriza birabbil alamin, omulezi w'ebitonde, rabbi Musa wa Harun, omulezi wa Musa nani? Firawuna n'abagamba ebigambo bino wammanga, Omuisirayiri bw'akkiriza Allah seruganda tavuga nzika, ate bw'asiriwala n'omuwalabu ne bw'okola training tomuwangula mu butumbaavu, ne bw'okola training n'obiteekamu n'okusaba Allah akusitula eddala mu busiru, Allah abo babiri tebawangulikika. abasajja Firawuna alayhi lanatullah yabagamba ebigambo bino wammanga, qala amantum, yabagamba mukkiriza, qabla an adhana lakum, nga sinaba kubakkiriza mukkirize, innahu lakabirukum alladhi allamakum sihiru, oyo munene wammwe abayigiriza eddogo, naye falasawfa ta'lamun, mugenda kukitegeera. Pozi twogera ku baani? Tonyenya obunyenya omutwe n'ondaga nti obitegeera naye nga tebiyingira. Twogera kwani? Firawuna yabagamba nti mukkiriza nga sinaba kubakkiriza mukkirize, n'abagamba mazima oyo omunene wammwe abayigiriza eddogo, naye falasawfa ta'lamun, mugenda kukitegeera. N'abagamba esooka la uqattu anna aydiyakum, ngenda batemako emikono gyammwe, wa arjulakum, n'amagulu gammwe, min khilaafin, nga bwe ntema omukono guno kugulu ntema kuno. Ani atukoleramu ng'olimu olwa boola? Obudde buweddeyo mwanguwe, temulina imaani. Male soma misota gya mukabuli egyebiwalaata mulyoke muveeyo.
teri musiraamu asobola kujjawo natukoleramu nenga mwewuunyisa nze nkulaga kyokola gwejangu nkulage otyo kati njagala olage nti saidi emu inayo omukono gumu guno gufunye omukono gufunye otyo kakati neno kuno okugulu okukole ki okufunye ngene yo okugulu teriki nga boola bwotyo mukitegedde kyebaita khilaafin ne boddayo muganda ffe allah akwemu obulungi olaba n'abagamba ate sinnaba thumma la usallibannakum ajmain ate bwe mmala ekyo mwenna ngenda bakomera ku misaalaba kubajjukira akaseera ako toki ezaaliwo ez'amaanyi mu nsi mwalimu okubamba ku misaalaba n'abagamba ate sinnaba ndeeta ekyokusatu thumma la usallibannakum fi judhu'i nakhila bwe mala ngenda batunga ku biti by'entende mubenga enkolongo z'omulwera n'agamba wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaaba wa abuka mujja kumanya kunze falaawo minfutaha alaihi lanatullah ne katonda wa musa oyo gwagamba mbu yamutumye ani alina tokyanga zisigala ensi ezikungiriza ezoogera ku paka ensi lweriggwawo oba kati waali kati abalina effujjo bonna mubasanyuse mubagambe nti obudde bwammwe buweddeyo mukolemu effujjo ennaku mmeka 3 obudde buweddeyo kul tamatta bikufurika qalila innaka min ashabi nnaar nabwekityo mu mbeera eyo abaisirairi baddamu ne bagamba qaalu la dhair bagamba tewali buzibu inna ila rabbina lamunqalibun mazima ffe eri allah waffe gye tugenda okudda inna natmau an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala almuminin mazima ffe tululunkana okubanga allah waffe atusonyiwa era nga gwoba tusse ku lw'eddiini y'obusiraamu n'otutta allah waffe agenda tukukolako amazambi gonna obulogo bonna bwe tuzze tukola era nga tugenda kuba mu gurupu eyo esoose okukkiriza Musa alaihi salatu wassalam olaba oyo ye muisirairi n'omuwalabu bwe bakkiriza allah babiri abo tebavuga nzika ate bwe bava ku mulamwa ne bwobiteekamu training tobawangula nga yavudde ku mulamwa n'atumba avuwala allah aba muzibu nnyo mukitegedde waliwo omuwalabu omu ayina effujjo lyeyankolako nemusomera aya nga mmanyi agenda kaaba netondere namusomera aya egamba suratu ibrahimu imaamu onompabula wemba nsobezza allah yagamba nti wala tahsabanna allaha ghafiran amma ya'malu adh-dhalimin inama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar n'amaaso namulaganga nga mulaga gaba galengera omwoyo gugenda gamusajja gwe weetereze allah akutegedde mu tayimu eyo sebo omuyaye yaseka nembava mu ofisi ye nenfuluma yali akozeeko ekikolobero nga kinene neŋŋamba abantu bano wallahi wava ku mulamwa so nabwe ekyo baganda bange mutegeere lwaki allah yatuma bannabbi mbawalabu ku lw'ensonga mu tayimu eya baganda baffe abo tebaali balungi mukitegedde tebaali baki twebaza allah bangi ne balungiwa naddala basahaba baffe radiyallahu anhum ajmain lwaki allah yatuma bannabbi baisirairi tebaali baki aya tiraga musotu sirai nabwekityo olw'obudde allah n'agamba Musa alaihi salatu wassalam n'amugamba nti kikyenjagala an asiriya biibadi lailan innahum muttabaun njagala okwata abaddu bange kiro mu ttumbi obatwala obaze Falasitini kakati wano wewali point mukitegedde topiki wano wogenda ogitegeerera pozi topiki egamba etya enjawulo wakati waki enjawulo wakati w'abaisirairi n'abayudaaya mukitegedde wano ogenda obitegeera insha allah naye nsoose kulagawo abaisirairi gye baava mulaba nti baava emisiri nga basiraamu nnyo nga basalafu allah nga balina imaani
kakati wano Allah mugambye abakwata abaze Falastini batuuka ku Red Sea. Allah n'agamba Musa alayhi salatu wassalam akuba omuggo kuki ku Red Sea fanfalaka Red Sea yetematemamu aya egamba eti fanfalaka fakana kullu firiki katawdi lazim. kakati Red Sea yetemamu amakubo 12 wabulanga amazzi ge gakola ekisenge nga wansi wakalu kitwale nti Allah innahu ala kulli shay'in qadir yasembeza ennyanja eno nesembera wano nga bw'ovudde eno n'okkamu togwayo kuba oyinza okuba amayinja n'ogwedda ye aye ne bayingira ennyanja ne batagwayo. kati nolabanga tekizibu nnyo ekyo mukitegedde. kakati we batuuka ne bayingira ngaekisenge nga kino nga amazzi ge gakoze ekisenge ate nga wansi wakalu wabulanga ebisenge amazzi gakoze ebisenge 12 ebyawula amakubo 10 buli kika kifune we kiyingira kuba eyo famire enkadde nnyo erimu abaana bangi yatuuka okuvaamu ebika ebyenjawulo nga bwolaba omuganda bwe yava mu munyolo n'omusoga n'ava mu munyolo n'omutoolo n'ava mu munyolo n'omunyankole n'ava mu munyolo bika bimeka ebyo. kale ne bano baavaamu ebika bingi kuba famire erudde emyaka mingi mu nsi mutegedde. otyo bamala okuyingira Saabatumbavu naye nasunkuna akabuto naye najja pozaani Firawuna alayhi lanatullah minfutah naye najja n'abayaye be ne Saabatumbavu akulira obusiru mu baminisita bonna basabaminisita abali babaddewo mu nsi. kozi yaani oyo amaana okumanya musajja yali musiru. Allahu akbar. kati waliwo andaba nti nvuma kaseeko oyo ngaavuma teyali musiru. Firawuna yamugamba nti ya Hamanu bunuli soruha Hamana nzimbiramu akanaala ate njagala akanaala ako omala okukazimba mu budongo kakumemu omuliro kyebaita soruha kuba nyinza okugwa ate okugwa yise Katonda tulaba obusiru ate okugwa ayagala akanaala bakakumemu omuliro kagume kuba Katonda ate okugwa naye obusiru buli ku bantu abo. Allahu akbar. kale mu bufunze ne bagenda naye Firawuna najja n'abayaye be ne baagala okuyingira Red Sea. Red Sea n'alagira ennyanja kuba yemugondera nnyo okusinga abantu mukitegedde okusinga n'amajini bwe gamugondera. ebitonde bya Allah bye bimugondera nnyo okusinga ebitonde bimeka. Red Sea neddawo Falaawo n'azikirira n'abayaye be. Firawuna Allah n'alagira ejjengo limuwanika waggulu alayhi lanatullah mukitegedde. ensi yonna etegeere nti oyo ani Firawuna alayhi lanatullah yazikiridde. kale mubufunze Musa n'akwata babani Isiraili n'abasomosa Red Sea. bamaze okusomoka kati balinako ko we baatuuka okulira n'ekifo kye bayita Ariha ne batuulamu kaawo. bwe batuulamu kaawo ng'abantu abatambudde ebbanga eddene nga bakooye laba we bagamba Musa alayhi salatu wassalam ne bamugamba nti ya Musa ja'al lana ilaha kama lahum aliha tufuniremu Katonda nga ne bali bannaffe balina Katonda gwe bakola ki. ekitegeeza bakkiriza nti Allah gyali naye balaba Allah ali wala tebamulaba nako kati baagala Katonda akayaaya akaniga kebalabako mukitegedde. baagala Katonda muyaayi buno obukatonda obuyaayi nga buno budungu Kiwanuka Lubowa Nabuzinda Nakayima Kawumpuli Balongo Katonda gwakola ki gwalabako oli oweewalakiriza gyali naye tamulaba. Musa n'abagamba innakum qaumun tajhalun muli bantu babuyabuya ze munatawhidi nze gomusaba ebyo awo Musa n'abagamba nti Allah abagambye mugende mulwana olutalo. kamalirize n'ebigambo bino mu Qur'anul Karim. Allah agambye wa idh qala Musa liqaumihi Muhammad jukira ne banno basomesi kuba mwine temwaliwo bino nga bibaawo
ono taleekhe temwaliwo nga bibaawo kati manya era ojjukire era otegeere ne banno bategeeze sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti mu kiseera Musa we yagambira abantu be, ya qawmi, abange bantu bange, udhkuru nimata llahi alaikum, mujjukire ebyengera bya Allah byabawa, idh ja'ala fikum anbiyaa. Olaba ekyengera Allah kyategeeza Allah we yabatuma bannabbi, waja'alakum muluka, n'abafuula bakabaka. Nga kabakani Dawudo yali nabbi ate nga kabaka, nga Sulaimani alayhi salatu wassalam. N'agamba nti wa ataakum, n'abawa ma lam yu'ti ahadan min alalamin, kyatawa kitonde kyonna, kika kyonna, bantu bonna mu nsi yonna, mu bantu ne majini. Mukitegedde kulw'ensonga bakolanga effujjo lingi Allah n'abaddiramu, ne bakola effujjo Allah n'abaddiramu, ne bakola effujjo Allah n'abaddiramu. Kati mu mbeera eyo Musa yabagamba nti ya qawmi dukhulu al-ardha al-muqaddasata, abange bantu bange mugende mu kifo kiri ekitukuvu bakita Ariha, awo mugende mu kifo ekyo alati kataba Allahu lakum, ekyo Allah kyabawandiikako nga mwina okuwangalira. Wala tarutaddu ala adibarikum fatanqalibu khasirin, temugaana ogenda mu kifo ekyo ne muwangaala nga mufaafaaganiddwa, ne muwangaala nga mubonaabona. Qaalu ya Musa, bamugamba wange gwe Musa, inna fiha qauman jabbarin, gyotugamba ogenda awo waliwo abantu ab'emitwe eminene, waliwo abantu ab'effujjo. Mpozi ani ayogera ebyo? Kati mwerabidde Abayisirayiri abavudde e Misiri nga bannayimaani, era nga boogera bagumu nnyo eri Falaawo, kola byoyagala, nga bwe batandise okwogera. Ne bamugamba nti wa inna lan nadkhulaha, era mazima ffe tetugenda kugenda mu kifo ekyo kyotugamba gendamu, hatta yakhruju minha, paka nga bamaze ovaamu otugamba abo abalimu. Fa in yakhruju minha, oba naava mu kifo ekyo, fa inna dakhirun, ffe tugenda kugendawo. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima, ne bagamba abasajja babiri Allah bwe yawa ebyengera. Abamu bagamba nti kwaliko Yusha ibn Nun ne Kalebu, n'amugamba amanya bwe gatambula. Babagamba nti bannange, babagamba nti udkhulu alayhim albaba, mugende mu kifo ekyo, mugende mu geeti, muggulewo muyingire. Fa idha dakhaltumuhu, we munaaba muyingidde mu kifo ekyo, fa innakum ghalibun, mazima mwe mugenda kuwangula. Wa ala Allahi fatawakkalu, era eri Allah gye mba mwesigamira, in kuntum mu'minin, we mbanga ddala mukkirizaani. Qaalu ya Musa, nobuga nti wange gwe Musa, inna, mazima ddala, lan, kyekiriba, tetulikikola, lan nadkhulaha, tetuligenda mu kifo ekyo kyotugamba gendamu, tekiribaawo abadan, lubeerera, maadamu fiiha, ebbanga likimalanga abasajja abo bakyali mu kifo ekyo, abaniga abali b'obukuula, mukitegedde, abanyi bashiisha. Ne bamugamba fadhhabu, ffe kyetulaba gugenda, anta gwe, wa rabbuka, ne katondawo, faqaatila, mulwanagane, mulwanyise abantu bali. Okiraba? Inna hahuna qa'idun, ffe tulwa ntutudde, wemalizanga tugabana poloti nga tukola eddiini. Olaba, oyo ye Muyisirayiri. Ebyo onooba tobitegedde, ne banayogera biki ku Bayisirayiri tojja bategeera. Mukitegedde? Oyo ye muki? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Musa n'agamba nti mazima nze Allah wange, mulezi wange Allah, mazima nze sikyetwala, sikyalina bwetwaze, sikyalina busobozi, sikyalina buyinza, illa nafsi wa akhi, wabula nze kennyini, nze bondagira mukama wange enkola, ne muganda wange Haruna naye talina buzibu. Fafuruqu bainana, Allah wange kyenkusaba, nkusaba otwawule, oyawule wakati wange ne Haruna, ffe babiri, ne bali abasajja abazibu otwawuleko. Bano abasajja bengambye bagende balwanyisa abasajja ne bagaana, Allah twawule. Wa baina alqawmi alfasiqin, ne wakati w'ekibinja ky'abantu aboononefu. Kati Allah n'agamba qala fa innaha muharramatun alayhim, n'abagamba nti mazima mazima
ekifo ekyo nkibafuulidde haramu tebagenda kituukamu 40 sanata kumala emyaka 40 ana yatihuna fil ardi bagenda kuwangala nga babulubuuta babungeeta mu nsi fala ta'asa ala alqawmi alfasiqin Musa togwamu ssuubi ne Haruna alayhi salatu wassalam temugwamu ssuubi nti ala tajja bataasaako bantu boononefu temugwamu ssuubi mufunze awo nno waliwo ebyokuyiga bingi kati mmaliriza ebyokuyiga bingi ebikola bitya ebiri awo naye nkulayira Allah bw'onooba nga teweetegereza amateeka ago kiyinza okubeerera ekizibu okutegeera abantu abo mukitegedde awo Musa n'abaleka awo alayhi salatu wassalamu ne bawangaala mu kifo kimu emyaka 40 nga basaavinga punishment ekibonerezo Allah kyabawadde ekyokugaana okulwana olutalo mukitegedde awo wenyini Allah we yabasaavingira manna ne salwa n'abasiza emmere okuva mu ggulu abamu bagamba bamanyi timwalimu obuyiibwa nga bwokye n'omubisi pozi bamugamba batya mu suratu Bakara bamugamba lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard bamugamba tetugenda kugumiikiriza kika kya mmere kimu kiva mu ggulu fe twagala mmere yaffe eva mu ttaka sebo ne batandika n'okumentioninga amanya g'emmere ne baga twagala butungulu bwaffe twagala aye egambe etya temwakwata nammwe mimbakaliha sooka oyimirire mimbakaliha twagala emmere yaffe eŋŋano tusobole okukola capati ebitumbuuwa wakithaiha wafumiha fe twagala ne gundi yani twagala yani waliwo ebijanjaalo waliwo yani engeri abawalabu balina ebijanjaalo ebinyeebwa ebika by'ebijanjaalo ebyenjawulo mukitegedde mwalabu abamu bamuyita fuulu mukategedde betwagala ekirala ki wa adasi hane adasi abalaba obugundi obwo bwoba ogenze ebuwalabu ne wali mu wino webuli bwakulanga busigo bwa kasooli obusigo bwaki nga bwobulaba bubaamu engeri yawula yeero ne bagaffe bwe twagala obwo kyekirala wabaswaliha n'obutungulu bakoye emmere eva mu ggulu baagala butungulu subhanallah kale nno ne bamugamba wakithaiha twagala ebidoododdoodo ebitimpatimpa n'ebisunsa subhanallah abasajja abo si bangu oyo nno ye Muisirayiri musitegedde bannange oyo ye muki awo wenyini Allah we yabaleetera ekire ne kibabuutikira okuva mu ggulu basobole okuba nga tebookebwa musana kati Allah bagamba nti yabasukkulumya si kubaagala gwe nga bwogwana ba mutabani wo nti mwana wange kyesikoledde n'ogaana okusoma kitegeeza mwagala nnyo oba mwagala oyo ng'ate akunyiiza bunyiiza nam so abantu abo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala yababonereza embonereza ziweranga 3 nga bafuula embizi neki n'enkobe kyekika kyokka Allah kyali akoze ebintu bwe bityo era Allah subhanahu wa ta'ala mu ayem yagamba nti bwe kibanga abayisirayiri bagamba nti nahanu abunaullahi muno mwenyini mu maida baga nahanu abunaullahi wa ahibbauhu fe tuli baana ba Allah tuli mikwano gye Allah n'abagamba nti bagambe qul falima yu'adhibukum bidhunubikum falima yu'adhibuhum bidhunubihim bagambe nti falima yu'adhibukum bidhunubihim lwaki Allah ababonereza n'amazaami ge bakoze bwe kibanga Allah abakola ki abaagala nnyo solo bwe kiti abantu abo bantu si bangu mu butonde bwabwe kakati mmaliriza ne kino
Musa n'abalekawo n'agenda Siina alayhi salatu wassalamu okwogera nani ne Allah. Bw'atuuka Sinaayi ng'ayogera nani ne Allah, agenda okudda nga musajja mukulu Saamiriyo Saabatumbavu w'omulembe ogwo ng'akoze akayana mu Golodi. Awo mujjukirawo kati Allah n'agamba nti njagala buli asinzizza akayana yeteeka. Faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda baalikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Kyekika kyokka kye nali nsomyeko Allah bye yagamba okwettanga bebetta bokka. Olwaleero mu shari'atul islamiyya, shari'atul muhammadiyya, shari'atu samuha tokkirizibwa kwetta. Naye bwe Allah abagamba byekole ki? Bette. Tolaseka Ismaili nga kyamaanyi ekyo. Yabagamba bette bokka. Ekitegeeza abantu si bangu. Nabbi mu Isa alayhi salatu wassalamu abantu abamala amala bagamba ne basiiba ennaku zaali ameka? Zaali ngaana. Bamala okusiiba ne basaba emmere okuva mu ggulu. Sebe emmere bwe yajja kaana yanhadu baina kamamatayn, emmere yajja ewaguza ebire ng'ejjekka. Nabbi Isa n'asaba naga nti Allahumma ja'al rahmata wa salaman ala bani Israil. Ayi Allah ekijjulo ekyo kifuule kya mukisa ate nga kyakusaasirira abaana ba Isirairi kuba abamanyi si bangu. Era Musa yabawuliramu n'atuuka n'otuumibwa nti nabiyyu bani Isiraili, nabbi wabaki? Ku lw'ensonga baamusumbuwa nnyo. Wallahi baagaana okulya ne bagamba nabbi wa Allah Isa sooka oli oyinza otuwa obutwa. Subhanallah. Kati abasajja siba mumugisabe nti asooka olyeko ffe tetukwekengera sooka olye. Beebo Allah n'abafuula embizi neki n'enkobe. So abantu bano bava batya mu busiraamu? Malirize muzindalo ngweseeka bava batya mu busiraamu? Olwo tulabye Bayisirayiri katwagala kulaba Abayudaaya bafuuka batya abaki? Abayudaaya. Ku lw'ensonga Abayudaaya ddiini ate Abayisirayiri yo famire. Bategerekese ekyo sikirwako kyangu nnyo. Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu mwana wattu Allah n'amugamba akwate abasajja 70 rajula limiqatina, abasajja 70 bagende Siina benenye ku lw'abannaabwe bano abasinza akayana. Nga gwe boogenda mu kyalo n'osangawo baganda baba bamenye ebikajjo bya Sepiriya ne weenenya ku lw'abanno n'otwala sabbuuni n'omuceere ne sukaali n'oguwa muzeeyi ono omuzeeyi kajjongolo gwe babbye naye nga si gwe wabikoze ne weenenya n'okwenenya. Kati mu bufunze bwe batuuka e Sinaayi ne bagamba Musa nti ffe eddoboozi tetulyagala, twagala kulaba Allah naki? Oyo Muisirayiri. Bannayimaanira bwe basaba Musa baagala kulaba ani? Ate ng'omuntu okulaba Allah, okuwulira obuwuliza eddoboozi lya Allah tumuwulirira mu kabuli nga tumaze kufa. Bwe bakubuuza ebibuuzo 4 n'oyanukula eddoboozi nga lijja nga ligamba ansadaqa abde, omuddu wange ayogedde maki? Wabanga omuddu tayanukudde nga Allah agamba ankadhaba abdi, omuddu wange akoze eki? Bo bawulira eddoboozi lya Allah naye si bo baga tetwagala ddoboozi, twagala mukola ki? Subhanallah. Nga n'okuwulira obuwuliza eddoboozi lya Allah kyabbeeyi, oyo ye Muisirayiri. Kati Musa abantu bano bamala okufa olw'ekyo kye basabye, Musa n'asaba Allah abazzeemu omwoyo, n'abazzaamu emyoyo, n'abazzeeyo Falasitini. Bwe batuuka e Falasitini sebo ne bamukazaakaza bali abaasigalayo ti wasse Haruuna muganda wamusse, olabika olina ensaalwa. N'abagamba nti ate omubbeera enzita waaki? Omwana wa tata ne maama mutte, lwaki mutta? Mu mbeera eyo maliriza n'ekigambo kino. Olwo Haruuna yali yafiira ku lusozi nga bwe tulabye. Bwe bagenda n'abasajja 70 Haruuna bamuleka akoze eki? Munyiize nga temuddamu. Bamuleka akoze eki? Afudde. Ne bakomayo Falasitini ne bamukazaakaza wasse muganda wo. Ebyali awo byali bingi mukitegete. Kati nabbi waffe omuzindalo nga gulutadda bakutereeza. Kakati
Musa naafa. Nabbi Musa nakola atya? Naafa alayhi salatu wassalam. Nabbi Musa waafa, Yusha bun Nun alayhi salatu wassalam yakwata Abayisirayiri n'abatuusa mu kifo ekyo kye bayita Ariha ku ardhul muqaddasa, yabatuusa mu kifo ekyo. Yusha bun Nun abamu bagamba nabbi, abalala bagamba siki. Kasa tugende Allah, waliwo atagende tulimubuuza nti ai Allah, Yusha bun Nun nabbi oba waliwo ataafe? Noyinza bimubuuza nga oli muliro, kati gwekola bukozi. Oyinza omubuuza nga oli mu jahannam bakkuba embooko bani ai Allah, nabbi yo yali nabbi oba gwelongoosa? Kale oluvannyuma lw'okufa kwa Yusha bun Nun abasajja abo ne bava mu busiraamu. Awo ekigambo Abayudaaya alyahudu wekijjira, mukitegedde? Ne bava mu ki? Ekitegeeza Abayudaaya bamurutadi. Murutadi yenna aba muzibu nnyo n'okusinga omuntu awangadde nga mukaafu. Ffe twalina omusajja erugo, wallahi Sheikh Ismail, abantu bano bokusalamu oyo obbiwa lwakubaza enkaddiye ngambe Ismail gwoli musomesa wange, toli obbi mukama wange Ismail ono yino. Abantu bano bokusalamu. Alaikum salam wa rahmatullah. Twalina omusomesa erugo yatucunyanga nnyo, nze buli yakubanga kibooko nga ngamba Allahu Akbar, ezibadde 10 ng'akuba 2. Ngenda okunoonyereza Sheikh mu Pakistan bamuyita Sheikh waffe yani ono, subhanallah. Sheikh yaŋŋamba nti omusajja newoolaba kkuba ng'ogyeko Seka Kisuule omuto ne Musa kitagenda lyerinnya lye, nangamba omusajja newoolaba akucunya murutadi, yava musiraamu ali ne bajja bamuleta mu ssomero lyaffe ery'obuki. Kati nga buli wakulaba nga imaani ye esoolobye kuba nno ng'embooka ayongeramu, oyo ye Muyudaaya. Mukitegedde? Kale nno abantu abo abamu ne bagamba nti Summiya Yahudi bayitibwa Bayudaaya olw'okuba nti bagamba nti tawaddadina li Musa, twayagala na kulwani. Abamu ne bagamba nti Summiya Yahudi bayitibwa Bayudaaya li intisabihim ala Yahuda al-Iskariyoti, nga baba nasaba ku Yuda omuki Omuyiskariyoti. So Abayudaaya eyo ddiini, amma ate Abayisirayiri ekyo kika maliriza oba oli awo gukeereye. So n'ebigambo baganda bange, ffe essuubi tulina ng'Abasiraamu tulina ki? Ti inna al-aqibata lilmuttaqin, mazima enkomerero ennungi yaba abatyani. Wa inna daara al-akhirata lahiya al-hayawaanu law kaanu ya'lamuun. Abasiraamu ffe tugenda osembayo fuga ensi, era nga tulidingibwa muganda waffe ayitibwa Muhammad bun Abdullah bun Hassani al-Mahdi. Siraamu bagende balombe Roma, Allahu Akbar, takbira zivuge ng'ebisenge bigwa. Kistintiniya Istanbul ettake ery'eggwanga bagenda diggulawo. Falastini au Shami, Falastini, Jordan, Lebanon, nani omulala? Ne Lebanon kyekikola Shami. Ebyo byonna ebibuga tugenda biggulawo okumanya tayimu eyo egenda kujja, naye si eyakakati. Mukitegedde? Si eyaki ffe newe tukuba takbiira 8,000,000 n'olutimbi lw'abakyala terwenyeenya. Tegeeza si etayimu eno. Mubitegedde? N'ebigambo ebyo tulina essuubi eri Allah, ebitambula byonna mubirabe, musabe Allah w'ekitiibwa atunyweze, kuba Allah w'ekitiibwa yagamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqawmin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Musonyiwa okuba nti obudde buyiseemu, naye n'obudde era okusinziira embeera bwe yabadde, sebo nsonyiye mukama wange, embeera y'obudde gye mbadde enkuba ebadde nnyingi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abbas Nsereko, mpangalira ndijjawo Kakoola. Bwe mpangalira ntera okuyambako okulaga Abasiraamu bwe bejjanjaba, era kinakuwaza nnyo Abasiraamu okubanga sunna bazirondoba. Oba tuuka mu kwejjanjaba ng'olwo sunna zivaawo. Tudde ku sunna mu buli nsonga, w'Obusiraamu bugatta buli kamu.
mukitegedde anti atu'minuna biba'dhi alkitabi wa takfuruna biba'dhi fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawma alqiyamati yuradduna ila ashaddi al'adhab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.